Abatuuze bano bali ku byalo okuli Mabuye, Kyaggonda ne Kikonda mu ggombolola y'Ebukulula e Kalungu basattira olwa baluti ezikuba okuva mu kirombe ky'Abachina aba kampuni ya China Construction Company eyassa amayinja mu kitundu kino. Abatuuze bano balinaanye ekirombe kino ekikuba amayinja okusobola okuddaabiriza oluguudo lwa Kampala-Masaka mu bitundu bya Katonga ne Lwera. Balaze engeri amayinja gye gakubyemu ennyumba zaabwe ezimu ne zigwa n'endala ne zijjamu enjatuka ez'amaanyi. Tulinze lipooti kuva wa Chief Baluwa esooke ekole ki ejjepo we batugamba ate bo bakolera olwedde ebyuma mubiwulira biwuuma ne baluti bakuba ebimotoka biri eno bisaasaanye. Yakubye emikeeka gibadde ku gundi kodyo ku sideboard waggulu ne gigwa nali mulwadde bidongo ne binjiikira amagulu. Gwe mulundi ogusooka olwaleero gwe yasoose okuba kati emyaka esatu eginaggwerako tugenda kubayita nendaba bekikwatako ne mbagamba mujje mulabe ennyumba yange eyiise tebanfuddeko nogwaka kati ekinsuza wabweru ennyumba y'essaawa yonna yayiiseeko kitundu essaawa yonna oludda lwonna olw'emmanju luno lugenda kuyiika. Abalala ebirime byabwe byonooneddwa. Byakuba wano ejjinja nga ddene ekitooke ne kigwa byakuba omumwanyi wali ku nkolo omumwanyi ne gugwa era amayinja agaava ku baluti gajjudde mu nnimiro zaffe. Waliwo n'abeemulugunyizza ku butali bwerufu ku nteekateeka z'okuwandiika abalina okuliyirirwa nga bagamba nti abamu baggyibwa ku lukalala kwe balina okufunira ssente. Luutu yakubiri kyokka ng'ate nze nabalibwa mu luutu ekola ki esooka nga ndi mu mita 5 era nababuuza ate nze nadda nti emabega ate nga nze nabasanga n'emmanga ne muwandiika amannya agange. Ewaffe ery'Emabuye bapimira ddala bubi ate era ejjinja liri kumayo y'Emabuye. Enju yange bagiteekako sita nyina okusengukawo nga babalusa mpangise naye saafunye ssente ate ne bawa abali emabega ennyo nnyo. Kati abatuuze nga bakulembeddwa Richard Kiwanuka owa LC ya Kyaggonda baddukidde wa muwabuzi wa President Vincent Bamulanga Kisempijja abayambe ku nsonga eno. Mu lukiiko olutuuziddwa ssentebe w'ekitundu ategeezezza ng'omusinde gwa baluti bwe gussa ebimu ku bisolo by'abatuuze bw'atyo n'asaba wabeewo obuyambi obw'amangu. Ebisolo byafudde bantu basasuddwa abakadde tebaggyibwa mu bitundu. Sempijja asuubizza okulwanirira abatuuze bano. Kutataaganya abantu okusasulwa tekuliimu nti abantu tebaagala pulojekiti baba bagyagala naye eri enkola gwe mugugu gwe muntikka nze gwe nkola ki batwala kati kyengenda okukola ngenda kubatwalira bino aba bakampuni bwe batanziramu bulungi nange nga bwe bagamba ate ngendeko waggulu. Wabula akulira abaddukanya ekirombe kino ku lwa kampuni ya China Construction Company agambye nti enteekateeka z'okuliyira abatuuze zikyaliwa muwabuzi wa gavumenti. Ensonga z'abatuuze resettlement action plan eri ku meeza ya Chief Government Baluwa era gwe tulinze okutuwa go forward. Era ategeezezza nga baluti ezikubiddwa bwe babadde bali mu kugezesa naye nga tebannaba kutandika kukola.